Mukulu Juma Waswa sebo nkulamusizza nnyo ate nenkwebaza okuba nti nno otwagala nnyo buli tukuyita wano ku mukutu otuuka ate ne tukulisaayo ewo mukulu Frank Gashumba kulikayo ndabye omukyaliddeko wali mu office ye mukoddomiwo sebo njagala obuuze kuba tulaba meya Kawempe eyawamu 2026 sebo tusanyisa okulaba. Amina muganda wange Kwezi Robinson neyanziza webale nnyo balire ddala okunkyaza nga buli wowuliramu akangubanguba nkubira kasimu nongamba owaayi meya jangu tukole akati nange nno manyi omuntu ayerabira abamubi nno ekituufu kino ekituwa ekyokuyiga nti omuntu akubeererangawo nawe mubeererewo ebyo byensonga lwaki nze nayawukana ne General Museveni kintu ekyo kyekyakawula ne Museveni kyanjawula naye kutwerabira nga ffe abasajja b'abalwanyi nze nno Katonda yampa nti nsobola okujja nentuusa eddoboozi lyange ly'eggwanga waliwo abatakisobola naye nga bali eyo nga bali eyo bafa kiziyiiro retired officers bonna abali eyo mu byalo otuukawo n'omugamba n'akugamba entalo ze yalwana ebibinja bye yakomandinga n'omutunuulira abamu bakuba buloka ku byala olaba kima mazzi waliwo kaputeni mu biru ali eyo mu kyalo ewaffe waliwo kalati bangi obatunuulira n'otya embeera gye balimu waliwo ali eyo mu kyalo ewaffe Luweere eyo bali mu kirya Nnyonza bayita ekirya Nnyonza akuba buloka naye nga bamutwalako ne Russian bamutraininga kata kyalina mugaso takyalina bamwerabira nga bwe baneerabira kakati sebo nsaba Allah ansaasire neme kubeera na mutima gw'abantu abonze okwerabira abantu abakulinyisiza omuntu takulinyisa ate mumala n'omufuula eddaala n'amaliriza okukutuusa waggulu eddaala nojjawo nobeera waggulu eri nga era ababaka bangi aba paliamenti bwe tulinyisiza amadaala naye nga n'essimu baziteekamu koodi tebatukubira ne bwe banaamala okugwa ng'olubajja kwezi oli luddawa kwezinzibwawo naye nga wano bakwata ku lupapula tebatujjukira kakati nze nkwebaza obutanneerabira kubanga tuvudde wala ekituufu nange mbeera ng'onsabira era nkuteeramu bwe ntuuka mu maaso eyo ne wabaawo Mukama kyaleese entunga eziyiika neme kukwerabira ekituufu kakati erinnya nze Haji Waswa Juma Sekyanzi meya wa Kawempe addako eyewamu nga bw'okyogedde nze ndowooza bannakawempe batteze kubanga omukutu guno gwolaba nze nagwewuunya Kwezi media atagumanyi atagwogerako olaba mbadde ebugoloobi mu lufula bantu bampa buwemmere kwezi jangu nkugulire konze maama okirabye abantu bannetegekedde so twebaza Katonda kakati nalabye mutuze olukiiko lwa bannamawulire mugenda kujaguza ngenda kuzomwezi 15 Segirinya kyekiriwa ennaku z'omwezi omanyize ne mukwano nnyo gwa Segirinya ng'ovudde ku byobufuzi kuviira ddala mabega nakunyumiza sitole ya Segirinya nange twali abantu bana nga tutandikiza ebyobufuzi Segirinya nga likyebanda akuba masimu nganze ng'ali ku opposition nganze ndi NRM kati nga tulina n'omulala wano mu Lubaga bamuyita Kizza Ronald nga ne yakubira eno Lubaga nga tulina n'omulala so kati muyambi wa minister Mukasa wa public service bamuyita Ismaili Senyonga bwe twatandika mu Kawempe ono ng'ali Lubaga ffe Kawempe nga tuli basatu era nga tutambuza tutandise eddoboozi ly'ekyebando nange ngamba abuulira ebyange kati sisobola kumwerabira era kyova olaba bwe yalwala ne mu kkomera gye yali nagendayo era bwe yalwala nagenda e Nairobi era ne mmulabako okiwulidde kakati ate wabaawo omukisa nti tugenda kwebaza Allah obulamu bwawadde Honorable Segirinya bane tekibadde kyange atamulabako mu ddwaliro nze bwe navaayo bwenti nali nirira kimu kuwulira simu nga bamuwa yalinze yenna kakati saawa eno nga bwali kati ffe twebaza Katonda ntugamba Katonda wa buyinza teetaaga twemwebalizeeko
katwagala kuteekateeka edduwaayi nga 15 omwezi ogujja November ku kisaawe Komamboga, era ndi omu ku bakakiiko akateesiteesi nga kakulemberwa Honorable Sewanyana bambi Alan Sewanyana ye muwanika, era konna kooba oyina ku lw'enteekateeka y'omukolo gwa Honorable Segirinya. Kambuuze nupu ekirimu nga administration anti kati nupu bantu waliwo abakulembeze secretary general president nupu si kikonge nti oba kiyinja kirimiridde wali kati bw'otulaba ffe olwo nupu eba ekirimu tobuuza eba ekirimu direct kubanga duwa omuntu kisinziira bw'aba ayagala okwebaza Katonda biki byamukoledde. Okiwulidde? Oli asobola okubeera awo n'agamba nze kankuze silver jubilee yange ya myaka 20 mwetano oba mu bufumbo oba ku mulimu oba kisinziira ky'oba okola ki. Kaakati ffe tugenda kuteekateeka omukolo ogwo twebaze Katonda olw'obulamu bwa Segirinya bwamuwadde. Kubanga ddala yalinnyayo ekitooke, yasimbayo ekitooke. Mugambye atamulabako mu ddwaliro etayinza bino byenjogera ayinza obutabitegeera bulungi. Banze nagenda nga bwe nkunnyonnyodde, bwe navaayo nagamba mulekedde Katonda we yekka yalina okusalawo kyenkomeredde. Kaakati ssebo ogwo omukolo ye gundi twalonkinze eggulo, kati abantu baatubuuzizza Honorable nga taliiwo. Kubanga saamulabye. Kambabuulire nti Honorable Segirinya agenda kulabika mu lujjudde bukyava mu bulwadde nga 15. Mukama bw'anaaba akyamutaddewo agenda kubeerawo kuba yakyuka. Inshallah yakyuka. Kati saawa eno nkyogera nti Honorable Segirinya embeera gye yalimu eri yakazigizigi yagivaamu. Esaawa eno nga 15 mumwetegekere mugenda kumulaba e Komamboga ku kisaawe. Wabula kye twagezezaako okusaba nga tugamba twayise mu mitendera ng'ekigundi emikolo gyonna bwe giteekwa okubeera. Twategeezezaako poliisi, buli wamu twategeezezaawo buli gwe kikwatako. Era tusaba baleme kubiteeka mu byabufuzi newankubadde ffe tulimba ya banna byabufuzi. N'ekya Segirinya bakireke. Bambi ne bakuba tiyaggaasi ate kiyinza omwongera omukosa. Kati y'embeera eyo eriwo. Nkulabye wa Gashumba ng'ogenza omukyalirako kiki ekibadde kikututte wa Gashumba? Ekibadde kintutte wa Gashumba, omanyi Gashumba kati erina erinnya lyagamba. Gashumba omuvandimwe. Okiwulidde? Ate bw'otunuulira hisitole waffe wano mu Buganda ne mu Uganda, omanyi mawanga gano tulina intermarriages kati z'amaanyi nnyo. Nze mukyala wange weeyo side. Bambi. Okiwulidde? Kaakati Gashumba ekintu kye yakoze kyansanyusizza nnyo. Era nabadde mmanyi nti tasobola kikola. Okukwata ekkubo n'agenda e Mengo mu Bulange. Okutabagana ne Buganda. Bw'otabagana ne Katikkiro otabaganye ne Buganda. Ku bintu ebyaliwo bibadde ku social media. Nze nsanyuse nnyo era ensonga lwaki kutte olwalira ekkubo. Nengena sinkana mukoddomi wange nga mwebaza okubeera n'omutima ogwo okulaba nga ne bw'oba onyiiza otya oddako emabega ne weekuba mu kifuba n'ogamba kimala oli ye muganda wange bwe ngwa wano yasobola okunsokako okunkwatako. Kituufu. Okitegedde? Kati ekyo kituwe ekyokuyiga. Naddala alfa bannabyabufuzi adda ku munno n'omuvuma. Ofunangayo akadde n'ogenda n'omwetondera oba n'omugamba munnayensonyiwa wadde byagenda bwe bityo naye ndowooza yali mistake. Okitegedde? Omuntu ne tuddamu okubeera obumu n'osanga munno nga takuyisaamu gamba nagati omanyi ennaku zino balina ekigambo kye bakozesa mb'okuyisaamu eggaali. Munnange bakuyisaamu eggaali. Abaana b'amaanyi nnyo abo. Kaakati ffe ng'abali mu bukulembeze era bagenda mu bukulembeze okukulembera abantu. Ekyo kibeere kyakuyiga gye tuli. Omuntu babenga temumuyisaamu ggaali. Omuyisaamu eggaali oyinza omuyisaamu mu butanwa. Naye bw'okakana naye omusajja oyo lwaki namuyisaamu eggaali? Genda omwetondere, genda mutuule ku mmeeza, waba alina kye yakusobya ayinza okukikusobya mu bugenderevu oba mu butali. Esaawa eno omuntu asobola okutambula wana kwezi
nakulinnya ku kigere nga gwolowooza akigenderedde kumbe bambi takoze eki takigenderedde ng'akikulinnyeko muki mu butanwa. Kakati essaawa eno era kyekinkwasize ku neŋŋende wa mukoddomi wange gashombomuvandimwe kubanga akasaayi kange gyekali abaana wabatobeka kati era ekyo njagadde abantu bakitegeere ti sigenzeyo lwa byabufuzi wabula njagadde omulaga gyengwa ategeere nti ogwa mu national unity platform otyo kulikayo nvuddeyo sebo. Kakati ensonga zino waliwo ensonga nyingi nnyo kati gwe ng'omulwanyi ensonga za General Muhoozi Kainerugaba ogamba nti gundi yeetonde biki amawulire gayitingana bino bya bulimba bino si bya bulimba gwe ng'omulwanyi obiraba nti okusosonkereza Amerika tekiyinza kutukosa ffe nga bannayuganda ekintu ekyo era bwe nalabye Twitter y'omukulu Geno nga ffe bahistoriko manyi ye si historiko yayingiridde wa nga ffe bahistoriko kyatwennyamiza kubanga amazima gali nti essaawa eno Uganda we tuli tukyetaaga abantu abo tetunaba kwetengera bwe tuba baana tukyayavula wadde oli CDF olaba nga oli wa kitalo nnyo wa buyinza naye waliwo Amerika gwe sergeant otyo kakati olaba General Muhoozi abantu tebakimanyika nti bakakasa olwaleero mbulirayo RDC civilian gwomanye nnyo eyalinga Kasibante Kasibante ono eyali akuuma geti ya Betikam okimanyi nti General Muhoozi amukubira saluti ani akuba General Muhoozi akubira ono etteeka era bwamusanga yakuba lwaki ono so representative wa president kabe CDF kabe IGP bonna bomanyi okujjako General Museveni ekaya tamukubira saluti kubanga gyali kulubaye naye abasigadde oba ennyota ziva ayina okubira RDC saluti mbadde sikimanyi abo baminisita mpaayo minisita gwomanyi gwoyisaayisamu ku maaso kyofa togabye ndogoyo muyisaamu amaaso kuba mwana wa mulo Nyamutooro naye nze nsinga kumanya ole mwana w'omulwanyi oyo General Muhoozi ate kumukubira saluti Nyamutooro gwomanyi owuwo Nyamutooro ono waffe mukyala Kenzo etteeka limuwa obuyinza mbadde sikimanyi era tasobola muyitako nga tamukubidde okitegedde sebo nga mawulire kakati sebo abantu bakkirize nti kati bwe tuba ku level omubaka wa Amerika bamunene nnyo omubaka wa Amerika bamunene nnyo sina mubaka wa Amerika yekka omubaka w'ensi yonna ng'ali presentinga nsi kabe wa Kenya wano yaba president wa wano Oweri mu kiseera ekyo yakiikirira president wa Amerika kati yani ono mwami Biden kati oyo ye Biden wano Biden gwe abadde ayisaamu mbwe eggaali naye ate nga mu mateeka ateekwa mukubira bukubizi saluti Katonda wange omwana teyatuleetedde ekizibu akati kyova olaba kati bafigitinga kitawa wandiise ebbaluwa omwogezi w'ekirundo manyi bamanyi nnyo propaganda n'okulimba n'agiteeka kagambo feeke nga n'omukono nga n'omukono kwe guli ogwa General Museveni kati batuka omanyi bo balowooza nti bakuumidde bannayuganda ku bulimba buli kaseera akola ekiwandiiko nakiteekayo nagambwe mukiteekeko nti kiri feeke naye already information eba yagenze dda bayatambudde kuba bataddeko CC American Embassy bagiwaddeko kopi kakati bone bwe banagamba nti eri feeke lwaki tekyajja kuba feeke nga tebinnabaawo weewale nnyo okitegedde kakati nze kyensaba bannayuganda tuli ku timing bomb omwana waffe oyo kuba kati nze mba muyita mwana muganda taba muganda wange okay kuba myaka kati gyegimu agiment wange omuganda wange oyo tatuleetera ebizibu kubanga gye twali tuterereza eggwanga lino teyaliiyo yali mukweriira bisumbuusa bye nabitafutafu nga ffe tuli mu kulwana okulaba nga eggwanga lino tulituusa ku siteepu eno gye liriko ate gye baagala oddiza okitegedde bulungi kati essaawa eno Amerika yatutaddeko amaaso
ebitangaaza byonna obimanye bya America bitunuulidde Uganda kulaba kiki ekiddako. Ekyo mukisa omulungi deadline yabadde yajjo kati nsuubira twagiyiseeko kati olunaku lwakubiri olwaleero katusuubireyo statement gy'anaakola endala. Waliwo gwe mbadde naye awo era nga tubyogerako n'agamba mbu yabadde ajooginga. Ojobola okujoogingira ku nsi ku America bagisaagirako. Olaba kye yakola Gaddafi wano ebanga evvuvumira erigudde ku munyango. Omanyi kye yakola Gaddafi? Bagaye Gaddafi yalina omusango nekwepankapanka olwo okweregalega kyamuleetera ebizibu. Tetwagala atuze gye twava ffe, twagala kati olutalo lwe tuliko wano olw'emmundu lwagwa olutalo lwa bigambo terukyaddamu kubeera lwa mmundu, tetukyagala na kukiwulira. Twagala olutalo kati lwa bigambo, asinze ebigambo yagenda ku front page n'obukodyo bwe. Era kyova olaba batya nnyo National Unity Platform kubanga tulina ebigambo twogera. Ate ekyomukisa omulungi balina abamanyi ebyafaayo kati nga Waswa Juma bya NRM sina kye simanyi. Eyajanga nina emyaka 12 n'olwala ebidomola obuwere ne bukuluma. Olina kyongamba kyova olaba nze kati okujjako gye n'Omuseveni gye n'Otafiire. Kakati ensikeyo gye mwalwanirangamu ate gye mwasalangamu n'ebyayi oba mwasimanga ate ng'osima toyiwa naawe twalinga Bakaramojja twalinga Bakaramojja nga mweyiya bweyiya kati mw'onoosimawo toyiwa mugera kubeera bazalivu wansi eno nga muyitawo buyisi. Bwe Katonda bw'abayamba ne mukuba ne mweyongerayo mu maaso ate gye mweterereza era. Ate twalina obudde nga tusobola okubeera mu kitundu okumalawo nnaku 2 oba 1. Twatambulanga butambuzi twalinga bano abalaala balunda ente nga temusobola kumalawo wadde era abasajja b'obota bwe bamanyanga nti bali waliyo kale kampu ezaali zimanyiddwamu gye twaziyitanga Sikibe abafunye obukosefu abafunye obuvune gye babatwala ne babajjanjaba. Naye era sebe obusajja bwazijoganyanga ne bumanya nti wano bwe bali omanyi balina abavubuka bwe bayitanga abayusi ndowooza abantu balabako baali ba mu kitundu baali babeeranga ba mu bitundu nga babimanyira nga be babatambuza tuyite wano kakana nga babatuuseemu. Naye kati abalwadde bakolanga batete babatanga ate we babagwangamu nga temunnaba kubategula ng'abo bagenze eyo goni kesi gomanyi abantu abafiira mu nsi. Era kyova olaba nze nanyiiga nnyo gye n'Omuseveni otwerabira nanyiiga nnyo ne bampa mudaali guguli ntidde n'okugulaga wano guguli kumokuwali guguli ntidde n'okugulaga wano ne bwogulaga omuntu tagutegeera mu Luwero Triangle byebiki gwe mudwali gwanyukayo nagwo guguli wali ebbaasa yo nga togyogera ate bampa meka gwe omusajja yasavinga amagye emyaka 24 solo mu emitwalo 3 mb'omuwadde n'omudaali olunaku nga lwakusala olwo si lunaku gamba emyaka nga gyakusala togala lunaku emyaka gyatusala baganda bange bageya abandaba bali mu kukaaba maziga ate nze Mukama Katonda yambikako obusubi nandetera ekibiribiri so tebamanyi nti omubiri guno si sente nabakuletera ekibiribiri n'olubuto naleeta n'olubuto bo balowooza era luli edda nalina ekizibu ssebo nga nkyali mu NRM nga bamanyi sente zaabwe bwe bazimpa sizituusaayo nti gwoze eggala ate engeri gye baali bannonda nga nze mbakulira mu Uganda yonna nali vice wa Major General Juma Muhoozi kati nga bo balowooza bwe ntuuka Major General Juma Muhoozi ne tujjayo etto nze ndi eggala lyerituula mu lubuto bwe bagambanga. Naye ekyomukisa omulungi bagenda okulabye nabagamba nga biki nga bituufu ne mbagamba bannange nirwo nga terukogga oluliisa ki andi ekyomukisa omulungi nkugambye nawasa Munyarwanda balina ente balina amata era emmere bweggwawo bagenda bugenzi mu lusuku ne baleeta kakati ekyo kyo kyaggwa okitegedde ate Abanyarwanda abo era bwanakwezi ekyomukisa omubi ndowooza akiza ggwayo zitteeka ate ndi musiraamu ze siri musiraamu nze mbeera ne aki Allah kuteremu obwangu na aki yange munange ze sinakowa okuleekaana kale naye kakati ffe nga babeera n'abana Allah wa buyinza nti Katonda yannyamba gwe nasookerako yali oyo muvandimwe ate owokubiri ate ye Munyankole
weyibanda gwe tojja kusobola struggle aze nakowa struggle tojja tugusa gwe tojja tugusa mbakusa kubanga ne president wange naye yabuuka lwera president wange omulungi Robert Kyagulanyi Ssentamu naye yagamba owaayi katusoke tuwanule ku matugunda katusoke tuwanule ku matugunda kakati sebo naye nga si kibi kiba kiraga nti mwenna temusoso ate ddala neebaza ffe Baganda kaneebaze n'abatusookawo kubanga omugundi omusingi baagusima tetusosola Bochengi baali basajja ba Kabaka Ochengi wamuulira kalina ne zoni nansana awo ng'ogenda zoni namba gwomanyi lwaki bamutuma yali musajja wa Kabaka era nga mukulembeze David Ochengi bangi nnyo waliwo n'omuvandimu erinnya ndyerabiddemuko yali awo Kawempe ogitegekedde kimeeya kati Kawempe tugenda naddala omwaka guno bwe guggwako tugenda mu kabinkano ekisooka engeri gye ndi mu National Unity Platform nga bw'omanyi era ebibiina by'obufuzi byonna okweyagaliza kwa wamu kwa buli wamu neeyagaliza obwammeeya bw'e Kawempe naye bwe wayinza okubaayo n'abalala babweyagaliza kituufu kati tukyalindira kigenda kuva wali bwe bampandako edduso ne bagamba Aji Juma kwata kaadi nja kugoberera amateeka g'ekibiina kyange kiganaakola ki kino ate nkyogera ne mu kamera wano era bwe bagamba nti Waswa Juma tugenda kuwa omulimu omulala sijja gugaana nga twakuwadde kaadi nedda kya kaadi ki ekyobutakuwa kaadi kisazeemu mu linnya lya Yesu oba mu linnya lya Allah naye anti kakati ffe tugamba era bwe tuba tugola ekyo tugamba inshallah nga Mukama ayagadde gwoyinza okwagala naye Mukama nga takola ki nga tayagala tugaba bugambe alhamdulillah inshallah ate Allah takola kibi tagera kibi olaba ne bw'ofiirwa omwana oba ofiiriddwe omuntu yenna ffe tugamba tuyisabisa mikono mu maaso tugamba Allah bwageze kubanga n'ekyokubiri tagera kibi usanga alina ensonga lwaki akikoze kaakati enteekateeka kizoolina nteekateeka nnyingi nnyo ekisookera ddala bannakawempe bamanyi ekizibuzibu ebiruma bannakawempe ekirala olwaleero abalonzi bange abalungi Kawempe n'eggwanga lyonna tuyige okukola research ku bantu baffe abazze okwesimba mu bitundu byaffe tuleme kulondesa kinyumu olw'okuba gundi azze nga tomanyi na history we omuwe kalulu otuuke ekiseera ng'omunoonya tokyamulaba Waswa Juma obubwe n'obuddo tobutegeera tolina gy'obumanyi Waswa Juma tebamunoonyeza ku saati Waswa Juma musajja semaka mu St. Francis eyo nno zoni mwensula then zoni gye bayita Katogo mwenina oluguudo ate balubukuwa mu Katogo zoni anti yanasooka okubeera gwe muluka guli gumu wali wano nava mu Katogo nensenga mu St. Francis mu muluka gumwe saakyusa era oluguudo luli mu Katogo oluguudo balukuweera ku mutendera gwa muluka okitegedde kaakati essaawa eno Waswa Juma takyabuuta n'akaana akato olwogera ku Waswa Juma ne bwaba tamumanyi feesi nagenze nenvasaidize Komamboga eyo gye twaba tugenze kola sabe ku kisaawe tugenda okubeera saagenze na mmoroka nenya booda kati wa booda gwe nalinnye nandeeta paka bwayisi yazze ayogera ebigambo bye ne mugamba no naye nomanyi ti n'ayogera abakulembeze abagenda okwesimbawo n'agamba twawuliddeko ne Waswa Juma naye nga nze gwatadde ku boda yanteeta bwayisi naye naye wadde musajja nga tammanyi ku kiro z'olina boda sajja n'atakagala nina kilo sajja yalwanye naawe sirina kilo nyingi ziri awo abasajja boda ezo zolaba zitikka kilo 2 atika ensawo z'obuwunga 2 ez'ekikumi nze siweza na 10 ndi mu 98 nedda Juma towakana kilo zetazeeko 98 ate ngeza kunali mu 12 nengenda nga nsala manyi nsebonko olina okusala ngenda nsala ngenda mu jimu n'atugamba nti n'agamba nti ne Waswa Juma kwali ne Waswa Juma kwali naye nga ate ampeese ne tamanyi tiyenze okiwulidde ekintu nkikubye kati bwe nabadde musasula nga nva ku boda ye namubuuza ne Waswa Juma omumanyi agamba tumuwulira Waswa Juma wamaanyi
ne mugamba yenze nno gwoweese yatidde yasesse tamanyi naye erinnya alikola ki litambula kakati bano abalala bozza okuvuganya nabo tebakuleetera obuzibu okufuna kaadi ekibanga kya ssente ekirungi bwe kiba kya ssente naye ndowooza ku mulundi guno ekibiina kyaffe kya National Unity Platform kiyinza obutagwa mu nsobi kyeyakola luli okubeera nga omanyi obudde baalina butono obusengejja bakandidate essaawa eno balina obudde ekyokubiri bensuubira bempulira besinaba kukakasa nnyo okujjawo ng'ogyeko kati agirimu entebe bonna bali tayadi batwazirwanako kati nga mmeeya aliyo kati emyaka 2 ali awo waliwo ne gwempulira obwa kansala emyaka 10 obwa mmeeya emyaka 10 oyo agende okiwulidde ate waliwo ne gwempulira eyo yali mubaka wa parliament ebisanja 4 latifu mbadde nze simutegereza emyaka 2 mu parliament emyaka 5 kugombolola kati atayagala oba tokyalina kyogamba abantu naddala ng'oli ku saidi evuganya gavumenti kubanga tulina kye tuteekwa okulaga nti twagala nkyukakyuka twagala General Museveni ave mu ntebe tuteekeyo president wa Robert Kyagulanyi oli bwawulira nga akyasobola okusamba akapiira ono munaamuggyayo bujja kati ate kitulwanya ki kati mu opposition tulwana kujjayo General Museveni alemedde mu ntebe kati ate naawe ngo okuliyetinga ekyo tugamba General Museveni dictator kakati ate gwe butoba dictator ayagala n'omusinga emyaka 2 oli mu parliament bisanja 4 emyaka 5 wali kugombolola Kawempe eyo saa 25 nona ali mwaga nze mbadde ndowooza babe fair twagala change bakkirize nti change gye tuliko bagimiininga change ya ddala kale njagala nga omaliriza kakyakatalekeka akana Kawempe pulira bagamba nti ffe mufumbira tetukkiriza bajja kujja bakwebuuzeeko ku bantu abagenda okwesimbawo kubanga bobeera omukulembeze w'abantu bajja ne bakwebuuza wamma meeya kakatugolo kubano ne bano wamatuwaani ekyo mukisa omulungi bw'oba ogenda kwesimbawo ku bwa meeya nga bwe nabwesimbako edda otwala constituency 2 ey'engulu n'emba Kawempe North ne Kawempe South amaloboozi ngawulira naye ye ngaye ku statement gye yakoze namunalamunabyeko ku programu ezimu ng'agamba bigambo by'abantu ye natannaba kulaga interest ng'omuntu naye bwe kinaaba kituuse tujja kubuuka omwalo ogwo nga tugutuuseeko oba yateekayo akayinja alabe nakyo kisoboka mu byobufuzi kisoboka osobola okusuulayo okugulu muntimbetimbe ko mulaba abantu bagamba osobolayo okusuulayo okugulu naye bakukuba enkonyogo oyinokoma okugulu okujjayo mangu abasajja balabika bakamba okugulu kwange bagala kutemako ate bambi ojja kusaasira nnyo abalonzi baffe bali victim olw'ensonga nti abakulembeze ekyomukisa omulungi bwe bali babaddewo naye saagala kukikozesa kubanga nga naye bomanyi bobeera mu bowanise tosekerera wankenku kituufu bwoba owanise tokola ki tosekerera wankenku naye nga amazima bayinamu kibemulugunya ku ground engeri gye mbatambulamu bakulembeze bafe abalondebwa so essaawa eno bateekwa okwetegereza basalewo ekirungi ekiyinza obbagasa naddala nga bannakawempe kubanga ensobi bwe bayakolebwa ate tebayinza kugiddamu saawa eno ejjinja terisobola kukukoonaawo ate neriddamu nerikukoona ogwokubiri ogamba bugambi ti we nayise waliwo eki gwobaako ekikyamu otyo kati bannakawempe mbakakasa ekyomukisa omulungi mwe bajjaaji abalamuzi abagenda okufuuwa firimbi esembayo okitegedde amaanyi gali muki kyova olaba ffe tukozesa sirogani yaffe people power our power sibula abasebo ne banyaba abadde batulaba era abatuuliza manyi wali n'abatuuliriza kituufu naddala abali Dubai bangamba bo bateka butesi bluetooth muno ne bawulira maloboozi basebo mwebale nnyo kutega mukutu gwaffe guno tulinayo n'omukutu omulala gwa Megatron ogwo nagwo ngobeerako era tebalowooza nti ndi kugwa kwezi Robinson gwokka kwezi media ne waliwo n'omulala kakati emikutu egyo bagyetanire nnyo bwalabe kubanga bagirabe kubanga giriko ebiki girika ate tuleta fa abantu ab'ensonga tuleta muzukulu wa Gakyalo tuleta jero bigirwa tuleta muzukulu wa Gakyalo mulaba wali naye kali kakati sebo webale nnyo webalire ddala kunkyaza
akantu kano kendeseeyo mpozi tombuuziza wadde nsiibula gundi sebo nakyaddeko wa Supreme Foot obadde okalesaako bannange nakiira byebbi Supreme Foot nakuwandako eddusu sebo nakyalako wiiki ng'emu emabega ewa Supreme Foot ekibuli yes era nannyaniriza bulungi nnyo nempaabayo ensonga zange era yali musanyufu nnyo nagamba weebale nnyo weebalire ddala kubanga otuwonyeza wabaddewo bano ababadde bakyaŋŋamba ate bino nenga naye abantu balimatira ki balimatira kabuli abantu abamu bekuseeko bamatirenga bwe yaŋŋamba era bwe yayogera ekigambo ekyo namanyirawo kyayagala nagamba okoze bulungi nnyo okujja nga bukyali era kati ndi mu nteekateeka za kugendeera kuwaaba ensonga yange ewa mbuga ewa SK mbuga ewa Ssaabasajja embuga ewa Katikkiro yo ŋŋenda gendayo nayo then nsigazeeyo olubimbi lumu olwa jjajja w'obusiraamu nakibinge kakati bwe naamaliriza ekyo ebyange bijja kuba biwedde naye yo Supreme Foot ye yakoonamudda ate ekyomukisa omulungi nze nonkubisa ejjinja limu n'ebinyonyi ebyo okuba ebinyonyi biri n'ejjinja limu nze kyamani w'abasiraamu bonna mu Kawempe ku Uganda Muslim Supreme Council wamaze dda okiwulidde walayidde dda kaakati ssebo abali esayidi eno nze ssentebe waabwe eri banyaniriza ndi mwana waabwe kaakati simanyiiwo nsonga yonna eyinza tulobera okubeera meeya w'e Kawempe kale bwentyo bwe mbadde ne meeya w'e Kawempe omukulu Haji Juma Waswa Ssekyansi tuwuliziganye nate olunaku olulala mbagaliza ekiseera ekirungi mweraba